Tumaliriza nate ku mukutu gwaffe guno ogwanyumira olulimi lwo mwe tukusomera ebitabo eby'enjawulo era n'ebimu ku by'olulimi Oluganda kwe tuyigira awamu n'okukenkuka mu bigambo ebimu. Weebale kutugobereranga era nja kwebazanga bulijjo sijja kukoowa okutugobereranga bulijjo. Neera tukyali mu kitabo kyaffe ekya Kikonyogo bakikasukira kulaalira ne kidda na birimba. Essuula gye tulimu kaakano ya 10. Essuula y'e10 egamba nti akamegga enjovu kenkanawa. Akamegga enjovu kenkanawa y'essuula yaffe ey'e10. Agamba nti zim 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 avuga mmotoka ye Nnoolo. Bwe nti bwe navuumye emmotoka nga ntuuse mu masaŋŋanzira e Kawuna ndyoke ngiwete erage ku kkono ku ludda oluliko Kigaya. Olwo nno ng'ebuuka Bibanda. Ye singa bwali bwa misana abantu bandinkubidde n'enduulu olw'endiima gye nnali nfuumuula emmotoka. Nagifuumuula nno ne ndaba nga ne Londobe omusajja yali amperekera waatudde gumuli ku mutwe yali adde akinaanya nnyo effolooma. Effolooma nno effolooma kiba kibumbe. Ekibumbe kye bateekako enkoofiira kye batuuzaako enkoofiira kati nga bw'olaba ddame mwababeerako mu kibuga biddole kwe bateeka engoye z'abakyala n'abaami nga bazitunda naye ekyali badde eky'omutwe kwe bateeka enkoofiira libayita effolooma. Effolooma kati agamba nti yalwadde aki n'anyeenya effolooma ye n'agamba nti ng'ogikubye sekini ey'akabi omanyi mu kuweta ensonda oba mu kuyimirira ng'emmotoka ebadde eri ku misinde gya yiriyiri oteekwa okugizza mu giya ey'amaanyi ng'eno bw'okendeeza ate ku muliro eyo nno giya ey'amaanyi munno gye yayita sekeni. Bwe yavaawo n'agamba nti mu kkubo ly'otomanyi osobola otya okufuumuuka embiri ezifaanana bwe zityo? Konze si nze nfuumuuka, motoka gyenvuga yeefuumuuka, awo obadde owubiddwa. Londobe yali musajja lwadagada eyayawulira waggulu ng'omuvule. Yalina ettwe nga liringa ery'ente ennume. Leero si mutwe wabula ffolooma. Baaba emikono gye gyali gya bitege era nga n'amagulu bwe gatyo. Yalina enviiri za munyerere. Bwe yatuuka ku kyenyi n'akula bba so nga embuga z'amatu yalina za kigero. Ekiwato kye kyali kya kiyindi. Ekiwato ky'ekiyindi okimanyi oba gwe bayita muserebende. Ekiwato kyali kya kiyindi oba nandigambye nti kyali kya makudde. Abamanyi abayindi ndooza mulaba enkula yaabwe. Omutwe gwa Londobe Katonda yagukolera ddala nga kiri awo kipumpuli okutali nkoona n'okusetera kw'amabega ge byawaliriza ab'ekinywi kye okumuyita muserebende. Enkula ddala ya kiyindi ya muserebende. Ebyo byonna nno nabimwetegereza nga tukyali eyo ku muluka eno mu kkubo ne mu maaso gye twalaga tewaaliyo bbanga lya kwetegerezaamu muntu ebyo wabula ery'okwogera eyo twalifuna nensobola n'okwetegereza eddoboozi lye. Eddoboozi lyetegerezebwa. Eddoboozi tugamba nti okutunula ne mwetegereza naye eddoboozi oba kwekaliriza simanyi nange nkikulekedde. Eddoboozi ndooza twaligambye ne neekaliriza eddoboozi so si ne neetegereza. Okwetegereza kuba kw'amaaso. Nga naatera okuyingira n'ambamba wagabira eyali mu maaso. Londobe yambuuza nti kankinnya simanyi ye kitaawo. Omuganda asiri bw'omubuuza ekintu ekyenkukunala akuddamu nti ky'olabako ky'obuuza naye ne Londobe mpozzi olw'obuligo. Obuligo wano mu Buganda tutera okugamba nti obuuzanga munyolo. Omunyolo bwakulaba Nazzikuno byali byadda Buganda bwe yabeerera n'obukuubagano ne Bunyolo. Kati mbunga omunyolo akulaba okutta ekidomolo okkirira ku luzzi n'akubuuza ogenda ku luzzi oba ogenda mugga?
kwegamba kati Abaganda kwe bajja enjogera egamba nti obuuzanga omunyolo. Kati naye ne Londobe empozi olw'obuligo ne yakiyita buligo kyeyava abuuza ekibuuzo ekitasaana. Ate oba yalabanga gye nali ndese emmotoka yawulira nga mpita taata oba maama, kale yali ayagala kumunnyonnyola ngeri ki okusingako awo. Nange kye nava mu kudaalira nti nze sirina kitange kuno, ndi mugwira. Ssebo n'olaba oli omusajja kankinnya Segaali. Segaali ye muntu omugagga ennyo, Segaali omulamba, n'omugamba okunzaala nze nakunkunye dda ng'ensowera y'okumugugu. Nalaba ayagala okutondowala ne muzibiikiriza nti ye nga ndudde okuyita so eno. Simanyi agabira gano baagasaawako. Ye kwe kunziramu nti nedda, okuggyako eri ku mwalo wennyini tewali kintu kyali kikyuseeko. Eri ku mwalo baayongera okugaziya nalubabwe waabwe n'ekibangirizi awagolomola amaato n'okugasiika baakigaziyiza ddala. Ate eri ku kkono ng'otunuulidde ennyanja kwe kugamba nti ku kikono ky'ennyanja eky'ebuvanjuba yezimbiddwa Jalaja. Leero kaŋŋambe nti omwalo gwonna gw'Ekigaya gulongoosebwa nnyo. Yali akyalondobereza ng'eyanyaga emu ne tutuuka ku mwalo. Emyaka 10 gye namala nga siyita Kigaya gyafuula omwalo guno omupya gye ndi. Naye olw'okuba nti ekyokwetegereza omwalo si kye nali ŋŋenderedde, saakirwako nenzira ku birala byali bintutte. Bwe twava mu mmotoka ne tusooka okuyimirira awo mu mbubbu, mu busubi oba mbubbu, nga tutegereza okuwulira mmotoka y'abazigu bw'ejja, naye yali tennaba. Mu kifo ky'emmotoka twawuliranga mpisi ze zijja zigujubana olw'ennyama ze zaali ziva okusikula. Ezo bwe zaamala okutugwa mu matu ne ndagira Londobe ne tunoonya aweekusifu awasaanira okukweka emmotoka. Bwe twamala okuzuulawo mmotoka ne tugikweka awo ne tugwa kava ne babudama. Najjayo emmundu zange zombi ne nzisumulula, obuuma obuzigaana okuleekaana ng'essasi likubiddwa. Emu ku zo nagikwasa Londobe ng'amaze n'okuwangamu ebyasi. Nali mukwasa ttooki ne mugamba nti bwe banaatuuka tujja kusooka tubassa akasiiso okutuusa lwe banaamala okuggya omulambo mu mmotoka. Bwe tunaalaba nga bagwebagajja okugenda okugudomola mu nnyanja, tujja kubasemberera. Tunaaba tuli kumpi okubatuukirako ddala, bwe noba mulisaamu ttooki nange ne nkuba ekifaananyi. Kasita olaba ettala ya kamera ng'emyansa nga ttooki ozikiza ng'okuba entunnunsi y'essasi emu mu bbanga. Kyokka tokuba muntu yenna, ebinaddirira nze naabimanya. Bwe nali naakabijja mu kamwa ne tulengera ettaala y'emmotoka ng'emunyeenyeza ku makoola g'emiti mu kibira. Mu kaseera ako nali sikyalina bbanga lyogera, wabula buli kye nabanga njagala Londobe ankolere namukwatanga bukwasi ku mukono ne mmulaga. Ne ku mulundi guno nakwata mukwate ne muwalaawala nga mulaze eri ku lubalama lw'ennyanja kwennyini. Eyo gye nasanga enkangaga z'amaato agaggwa edda ku mpagala ne twekweka omwo. Twali twakeemalirayo bwe tuti nga teriri busa, abalindwa ne beerula ekkubo. Mmotoka bwe yamala okuyimirira okumpi ne we ntwali, abaagirimu ne batandika okwesolosa ebweru kinnoomu. Ndowooza bajja beekobaanye nti bwe tutuuka bajja kusooka okuyitaayita beefaananyirize ng'abalina gwe banoonya. Era bwe batyo bwe baakola, baalaba teri abagamba nti woowai, ne batandika omulimu gwabwe ogwali gubaleese. Basooka ne bayiringula oguyinja ogunene ne baguleeta awo okumpi n'emmotoka. Bwe bamala ne balyoka baggulawo emabega mu bbuutu ne bakukunulayo omulambo. Ffe nga tuli awo nno ku ludda lw'ebuvanjuba, bo nga bali ku ludda lw'ebugwanjuba, ate nga mmotoka yeeri wakati waffe. Twalaba basitamye emabega wa mmotoka ne tuyimuka ne tusooka okutuukira ddala ku mmotoka ku ludda lwe bataaliko. Bwe twatuuka awo ne tusitama
nga twagala tumale okuwulira bye boogera. Mu bye baayogeranga temwali bingi wabula okugamba nti siba nnyo, nyweza, myumyula. Ndowooza baali basiba olubengo ku mulambo. Nali naakamala ennaku 2 nambirira nga mpondera abasajja buli gye baabanga balaga, naye nga tewali n'omu ku bo yali akimanyi nti mbalondoola. Ate Kaweke bwe yakivumbula mu kifo ky'okubuulirako banne, ate ye ekyama yafa nakyo bufi yeetuga. Kyokka mu kiseera ekyo nali nfunye okumalirira okw'enjawulo, neeweerayo ddala n'emmeeme yange yonna okweyoleka abasajja bano. Newankubadde bo baali 4 nga ffe tuli 2, tekyali kikulu kubanga ffe twalina emigemerawala nga tugyesiga. Bwe twayimuka we twali tusitamye kwe kwetooloola emmotoka ne tudda ku ludda luli olw'abasenkaggale gye baali. Olwayerula ne tudda mu bbanga. Munnange Londobe n'amulisa ttooki, nange ekifaananyi n'endasa. Kawaatwa omwangu ate omukambwe Naluwali nga yaboggodde dda nti ani oyo? Sajja ono yali tafatta mabaaba. Yali tannakimalayo Londobe n'aduumuula ekyasi, nange n'ensindika ekyange. Kawaatwa yali tannakka bbeeyi, kyeyava alagira waddanga eyali atulinaanye nti mwambalire nga tannakuba masasi malala. Bwe yawulira okubwatuka okw'emirundi 2 ate ng'emmundu ezimu ezitali za mulembe zibaamu amasasi 2, yalowooza nti eyange yali eweddemu esigadde nga nkalu. Kazzi munne waddanga yali amusimira obunnya obunaamuziika. Yali ajja ayanjala nnyini amagalo agaamuwa butwa gaayanjala ng'asigazza omulwadde. Oddawa toneemoolerako, ndaba nno. Essasi nalivaamu bulekwe, era eyo ye yali enkomerero y'obulamu bw'omwami ono. Essasi bwe lyamusensera mu mutima, entegetege ne ziggwamu amaanyi, n'atalantuka nga anywedde kongolaziga. Olwo ekinene ne kyedomola ku ddimwa bwe ddu. Awo Londobe we yayongerera essasi eddala ne ligenda ne libulira eyo mu nnyanja. Bali nno bakitabwe baali babula kukojoba mu mbugo zaabwe. Buli omu yalowoozanga nti likutte munne. Nagenda okulaba nga bateekako kwakukola tondeka nnyuma, kyennava mboggola nti mwe adduka gwe nkuba. Kawaatwa amampaati gwe gaasooka okuggwa n'awanjaga nti nedda ssebo tokuba, tuyimiridde, tetuvuddeewo ssebo weetuli. Awo ne banne bombiriri ne bayimirira. Omudumu gw'emmundu nali nguboolekezza era nga nabo bagulaba bulungi ku mwezi. Bonna bwe baagutunuulira ne bamanya nti ensi bagisiibudde. Nalaba bafunye encuku emala ne mbalagira okutambula nga balaga ku mmotoka. Bwe batuuka ku mulambo ogwali mu kkutiya, n'ensika ttooki okuva mu ngalo za Londobe, ne mmulisa wansi ne mbabuuza nti abange kino kiki? Kawaatwa enkucwa ate omukujjukujju ow'ekitalo, so nga yali atya okufa ng'ejjano, ye yasooka okwanukula nti ogwo mulambo. Waliwo munnaffe eyeetuze, sebeera gwe tuleese tusuule muno mu nnyanja. Ate yeetuga ekimusuuza mu nnyanja kiba kiki? Ate nno mbalagira okukyukira ogwa waddanga. Bwe baamala okugutunulako ne mbabuuza nti ate kino kiki? Kobbo nti oyo ye waddanga gw'okubye emmundu ssebo. Kyennava nkangula ku ddoboozi ne mbagamba nti kyakusaalirwa kunene nnyo kubanga temummanyi, so ate nga nze mbamanyi nnyo, mbamanyi. Gwe Paatuliisi, ono ye Kawaatwa, n'oli ye Mawangala oba Mawangala, era mubeerako abuubiro. Naye kye muba mumanya kye kino, kasita mujje munneejuumuulirako ne muntawaanya, mujja kugoberera waddanga
ne Kaweke gye balaze mukitegedde. Nga bamaze okukkiriza nti bakitegedde bulungi, nabalagira ate bakyukire omulambo ogwali mu kkotiya. Ne bakyuka anti olwo nga bagugumuka ng'obuliga. Ne ndagira Patricia asumulule omuguwa ogwali gusibiddwa ku guyinja. Ng'amaze okugusumulula namulagira asibire emikono gy'amawangala emabega nga yabajooga. Ekitundu ekyali kifisseewo ne mulagira akisibise egyakawaatwa. Bwe yamala okukaliga banne bonna ne nzija empingu mu nsawo ne musiba egigye. Ekyankozesa bwe ntyo kwe kutya nti oba bwe mbeesibira bayinza okuneekobaanira ne banneefuukira ne banjiikira ng'enjuki ne banyoola ensingo nga sinnalaba na mmundu gyekubirwa. Mu mmotoka yange mwalimu empingu endala ku ezo kwe natuma Londobe n'andeetera 5. Bwe yazireeta ne tusiba abasibe giri emiguwa ne tugisumulula. Bwe baamala okuyingira mu mmotoka yaabwe nga mbalagidde ne nzirira 3 ezaali zifisse ne nzibasiba amagulu ne gaba nga galinga gali mu masamba oba envubo. Ekyo nno nga kiwedde nazza Londobe wabbali ne mukuba akaama namubuuza oba anaasobola okukwata akagaali ke. Akagaali akamu ku buli obw'abazigu n'agenderako okutuuka eri ew'omuluka amutegeeze ebiri ku mwalo. Londobe yasooka n'abulwa kyaddamu. Yateebereza okusiyagguka okuyita mu Nabbamba w'Agabira agende yeesolose eri mu byalo ebijjudde abagulusi b'ekiro n'alaba nga tekijja kusoboka. N'enkoko ezaali zitandise okulya mu ndago zaamulagira ddala nti obudde bwali bwenyodde dda. Era eri mu byalo eby'ebunaayira zaagiranga ne zigamba nti mu nsaka y'enva. Ez'okulubuubuuto lw'ennyanja ne ziddamu nti mmwe bali nfumba. Bwe zaavanga awo ne zigamba nti kinvinvi oyo. Endala ne zigamba nti y'oyo atumaze. Enkoko bwezite wezikookolima. Gwe wamma Londobe n'ajugumira nnyo. Nalwaddaaki ne mugamba nti bw'olaba nga tosobole kugenda tukole bwe tuti. Nzija kuddira ekisumuluzo bano abasajja mbasibire mu mmotoka, gwe nzija kukuleka wano n'emmundu obakuume. Sirowooza nti onoobaako ky'otya ng'ate nkulekedde omugemera wala. Nkuwadde olukusa buli kikweŋŋanga okukutiisa kuba bukubi. Ssebo wange Londobe newankubadde n'ekyo kyafaanana okumutiisa yamala gaguma n'akkiriza. Yasigala awo n'emisegula gy'abasajja abaali bamaze okuva mu ssa ly'obuntu ne bafuuka ensolo enkambwe. Giri emirambo egyali gimwetoolodde gyali tegikyalina nnyo kye gimutiisaako, wabula nga gimwongera bwongezi kikangabwa. Naye ate bwe yagaana okwetantala olugendo lw'e Kaabobiro bambi yali mutuufu kubanga omwezi gwali gukwekeddwa agale nga n'ekitangaala kyonna kisaanyeewo. Agale gano gaali galaga nti enkuba eri mu maka gaayo agayitibwa Bulindaala mu bimpi. Nandigambye nti kyali kijjaggulwe. Ekijjaggulwe nakyo nayo mbeera ya budde. Ekijjaggulwe nayo mbeera ya budde naye etera kubeera nga ng'eraga enkuba nti ebinda eneetonnya naye ate ebiseera ebimu tetonnya bw'ebeeraze ekijjaggulwe. Kale mu budde ng'obwo omusezi mwabinukira okukamala era nga wammanze ow'emmotoka nze nsobola obudde obwo. Mmotoka yange yali empulira okusinga ebyobugagga byange byonna bye nalina ku nsi. Bwe naginyiganga ku kajiiko n'eryoka eyokya omusubi nga yeekutula. Nali ngiwenyula emisinde bwe ntyo n'egenda ewaba omulundi gumu nga sitegedde.
bwe yamala okuwaba ne ndyoka mbeera ng'omuntu abadde asisimuka mu tulo okwandibadde okudda engulu nayogera bwogezi nti akamegge enjovu kenkana wa? Ate olwo ne neebuuza lwaki omumwa gwetulinkiriza ne gwogera ekigambo ekitabadde mu bwongo bwange. Kyokka saakaalaama nnyo kubanga nalaba nti omumwa gwali gwogedde ekirimu ensa. Kale bw'oteebereza omusajja omu bwe nti ne ŋŋenda neewanika ku mpaladdume z'abasajja abawerera ddala 5 ate nga bonna mbafungalazza ng'ebiriba ebyanikataba. Wuuyo nno tewali n'omu ku bo gwe nnenkana mu kiwago, naye yo enjogera y'Ekiganda etuukirira nti akamegge enjovu kenkana wa? Ate linda ggwe na bino bikyali biwero neewaddeyo okubazinya olugoje.